Isura ya 38 olunyiriri olukuminebbi yemuli kulo Bible ulijagana nalo byemusana ate yagala kugisoma asoma olunyiriri lumu nakola ki najibokamu soma wamma lubereberye 38:12 ebiro ne biyitawo omwana wa Suwa mukazi wa Yuda n'afa. Diraya namuddu mwala wa Benkima nakola ki andi kati nzivunula Bible Yuda njera mu lulimi lw'okola ki ebiro ne bikola ki namuddu nzijukira twamuziika mwaka guwedde uli eri mu COVID yawo biseera bya COVID yali akyayinda paka musika nganda bange binera biro bikoze ki titwabilizaawo ebiro ne bikola ki kati twayabizaawo byagala kubba byapa byaffe mwagala kutwala bintu byamufu ebiro ne bikola ki wamaso Yuda n'ayabya olumbe Abenkima ne babya ki ekyo olumbe nze nakitadde mu Bayibuli mukulu ina amaaso amatu. Mbalamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna buli muntu gy'osinziira okutulaba n'okutuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bassebo ne bannyabo nzisaamu ekitiibwa abantu mwenna mu nzikiriza zammwe era mpa ekitiibwa abakulembeze b'enzikiriza mwenna naye ate mpa ekitiibwa nnyo Bayibuli eno gy'olaba njiwa nnyo ekitiibwa mpa ekitiibwa Bayibuli ne Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo tewali muntu yenna agenda kusoma Bayibuli n'agiteekamu byalowooza ne tumuleka ng'atambula aniigiina. Ekyo taliiyo nga tukyali balamu taliiyo. Kaakati bassebo ne bannyabo ngenda kusaba omusingi omusajja oyo mwasomeseza ava okusomesa muddeemu mukebere empapula ze yandibanga yayita mu kamooli ng'akolera ku biwandiiko bya muntu mulala naye ye nga teyasoma kubanga tulabyeko badokita be bakutte nga bajjanjabya abantu ebbanga ddene nga n'okulongoosa balongoosa naye nga tebaasoma kubanga ndi mu kwewuunya omuntu eyasoma engeri gy'osobola okusomamu ekyawandiikibwa n'okyogeza kye kitayogera. Omusajja ono atugambye nti bw'asoma Bayibuli emulaga nti omugenzi yafa ne wayita ebbanga ne baabya olumbe. Ekitali mu Bayibuli ekyokubiri ekigambo lumbe nze ndowooza nti ng'omuntu omuyivu eyasoma osooka n'okola okunoonyereza n'olaba Luganda bw'akozesa lumbe ategeeza ki ng'osoma Bayibuli ez'enjawulo. Kaakati kankuteeke mu kilaasi nkusomese bwana gundi. Bwe tusoma Bayibuli mu kitabo ky'olubereberye wennyini w'osomye essuula eya 38 osomye olunyiriri lwa 12 naye kikulu nnyo n'omanya ensonga eva luddawa. Bw'ova ku lubereberye essuula ya 38 olunyiriri okuva ku lusooka lugamba nti awo lwatuuka mu biro ebyo Yuda n'ava mu baganda be n'aserengeta n'ayingira mu nnyumba y'Omudolaamu erinnya lye Kiira. N'awasa omuwala mukyala we n'alabayo omukazi omuwala Omukanani erinnya lye Suwa. Suwa n'azaala abaana b'obulenzi 3. Asooka bamuyita Eri, owookubiri bamuyita Onaani, owookusatu bamuyita Seera. Eri bwe yakula ne bamuwasiza omuwala gwe bayita Tamali. Wuliriza, bwe bamuwasiza Tamali Bayibuli egamba nti Eri n'aba mubi mu maaso ga Mukama n'afa. Bwe yafa taata n'agamba mutabani we omulala gwe bayita Onaani nti yingira eri mukazi wa mukulu wo omuviiseemu ezzadde lye ekika kye kireme kusaanawo. Bayibuli egamba nti Onaani bwe yagenda eri omukyalo ono gwe bayita Tamali ne beegatta na enkwaso ezandizadde n'aziyiwa ebbali kubanga teyayagala kuzizaawo muganda we mwana.
bayibuli egamba nti ekigambo ekyo ne kinyiiza Mukama naye n'afa. Bayibuli eraga ku Lunyiro lwe 12 nti omusajja ono Yuda n'agamba Tamali nti ky'oba okola genda eri kitaawo obeereyo nga nnamwandu olinde mutabani wange kubayita Seera okukula mukuwe. Bayibuli egamba ng'aki atya nti si kulwa nga naye amumuwa n'afa nga bakulu bwe baakola ki bwe baafa. Kati bayibuli ku Lwe 12 n'eryoka egamba bweti Olwe 12 ebiro ne biyitawo muwala wa Suwa omukazi wa Yuda n'afa. Wuliriza, ebiro nga biyise nga bano abaana bamaze okufa n'ono omukazi naye n'akola ki n'afa. Bw'amala okufa kyekyabaawo Yuda n'ayabya olumbe. Kati ye akwata ekigambo biro n'akiteeka ku mukazi nti omukazi n'afa ne wayita ebiro Yuda n'ayabya olumbe. Bayibuli butagimanya kugisoma ng'ogisomera mu kabampaane na kwagala kuwa mmere bifi bya nnyama n'obusente. Ekyokubiri twagala kutunuulira ekigambo kino lumbe kitegeeza ekyo nga gwe bw'okyogera. Nkutte Bayibuli z'Oluzungu 2 kubanga mujjukire nti Bayibuli y'Oluganda bagivunula kuva mu Luzungu. Nkutte Bayibuli bagiyita Life Essential Study Bible egamba bweti essula ya 3:8-12 egamba bweti after a long time Judah's wife the daughter of Shua died. Full stop. When Judah had finished mourning, bwe yamala okukungubaga. Okukungubaga. Kati wuliriza eno bagiyita Holy Bible. Ogiraba egamba bweti 3:8-12 egamba after a long time Judah's wife the daughter of Shua died. Full stop. When Judah had covered from his grief, bwe yava mu nnaku ye oba era kyekimu mu kukungubaga kwe n'ayambuka. Ate no ky'olina n'okumanya sitole enejja bakulage kyekyaddirira kubanga Yuda bw'amala okufiirwa mukazi we n'ayambuka n'abeera eyo gye yagenda. Ono omuwala bwe yategeera nti tebagenda kumuwa ono Tamali bwe yategeera nti tebagenda kumuwa Seera kumufumbirwa nga bamwononera ebiseera, Bayibuli ega nti n'agenda yeebikira ebyambalo by'abenzi ne yeebika Bayibuli zino zolaze beebika ezo okusinza ku Bayibuli byambalo by'abenzi ne yeebika ebyambalo ebyo ebyabenzi ebibika ku maaso baleme kumutegeera. Najja ku kkubo ne yeefuula omwenzi okumaliriza nga Yuda sezaala we yeegasse naye. Bw'amala okwegatta naye n'amuggyako omusingo gw'omuggo n'ebintu ebirala n'agenda nabyo. Sitole eno yonna okugikuwa bakulaga kyekyaddako kyekireetesa sitole eno. Kati y'omukulu kubanga ayagala bifi bya nnyama bambi musajja wattu yakutte ekyawandiikibwa n'akisoma mu ngeri etategerekeka n'akinnyonnyola mu magezi ge ng'agasseemu ebibye. N'olwekyo bassebo ne bannyabo Bayibuli ekkiriza okwabya olumbe? Nedda. Bayibuli ekkiriza kuteekako musika ate ng'omuntu afudde. Kubanga Musa omuweereza wa Mukama bwe yafa Bayibuli egamba Katonda n'agamba Yoswa omuweereza wange afudde kati golokoka omusikire. Bayibuli ekkiriza okusaaka abasika naye tekkiriza bukolomooni bwa kisamize obwo bwe mukola okusala enviiri okufulumya olumbe simanyi okufumba empogola ebyo bye mukola ebyo by'omanyi naawe ebyo Bayibuli tebikkiriza naye ekkiriza okusaako abasika.